Ampuliriza nga bwe tukyatambula n'akatabo kaffe Pawulo kirimuttu oluvannyuma lw'okufundikira essuula Pawulo mu mbuga y'ekika. Pawulo mu bamuvunaanidde ogw'okyokya ensiisira wadde ffenna tumanyi ng'abambi musajja wattu babadde bamuwaayiriza. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'olwaleero emmwanyi gye weesiga. Torofisa Nampeera abangi gwe baali baakazaako erya TN yali akolera mu woofiisi eddirira eya Pawulo era naye yali yasoma n'afuna n'amabaluwa. Teyali muwala alabika obulungi ennyo naye nga mukyala wa ssimbo era nga musirise. Yali muddugavu kagongolo ng'alina ekyenyi ky'amasenge, amaaso nga gaamumyuka kyokka nga manene era nga gaakimbejja. TN yali wa kitema era ng'alina n'akabina kyokka ng'aterera ku ttaka ng'enje. Mu bulago nga yasiba ebiseera ng'ebyeggongolo ate ng'amannyo ge gaakyakulambazzi, gaalimu omuzigo ogwali gubula okufaanana eddibu. Olw'okubanga yali musirise, abantu nga si bangi abamweyunira mu butuufu nga mu kutunula olukwakwayo ng'oyinza n'okumuyita ow'ettima. Kyokka abaalugera baalutuusa nti mukadde taseka, kubanga ne TN bwe wamuggyangako emboozi ng'afuuka waakisa. Omukyala oyo yajjanga ku mulimu n'eccupa etawoza caayi era buli ssaawa 4 nga tafuluma wabula caayi we ng'amunywera mu woofiisi. Pawulo naye teyafulumanga woofiisi ye ku ssaawa ezo, yasigalanga asoma bitabo bye. Naye olunaku lumu aba akyasomanga bulijjo, TN n'akonkona ku luggi lwe olwali oluzzeewo. Ko Pawulo nti, "Yingira." TN we yatuuka mu woofiisi ya Pawulo n'agamba munne nti, "Nkuleetedde ku caayi, olina ekikopo, kyokka tawooma." Ko Pawulo nti, "Munnange ndaba ku ki? Ekikopo kyo nnina ate nze gama yanva ddi ku lusegere." Okuva olwo TN yatandikira ddala okugabirira Pawulo buli lunaku era omwezi gwagenda okuggwako nga Pawulo ne TN gubasaza mu kabwenswa nnene era nga kacaayi ka ssaawa 4 bakanywa ku kikopo kimu nga n'abalayi batandise okubasongamu ennwe. Omanyi omwogezi alaba naye ekimutta kuwaayira. So nno bo Pawulo ne TN balowooza nti ekyama baali bakikuumye butiribiri, kubanga bwe waabangawo abantu nga buli omu yeesungusulira ku munne nga gy'obeera nti baayombye dda. Wabula omuwala Namuddu ye yabalaba nti beesungusula bukaba bwereere. TN yalina omuwala enfiirabulago ye omu yekka, Rebeka. Kyokka yadde ye teyamubuulirako ku kyama kino, ate abasalo tobamanyi bwe basattulula. Era waliwo olunaku lumu yayagala okugguka mu bintu bino era n'okubuuza n'abuuza nti, "Naye TN, omwami we Pawulo ng'akutunuuliza amaaso amagonvu, kacaayi tekalibaviiramu ebirala?" Kyokka TN yaddamu kwekambuwaza na kwewugguusa nti, "Birala bitya? Simanya naawe Rebeka otandise eŋŋambo za kuno. Nze omanyi sikolagana na ŋŋambo. Ogenza okulaba nga Pawulo oyangyamu." Ko munne nti, "Kukugyamu kuti? Pawulo mubi nnyo." Awo TN kwe kwekandula nti, "Kati nno oba si mubi, gwe mufumbire, ndaba naawe oli mukazi." Rebeka yalaba munne akaalaama ko ye nti, "Ate tuwakanire ebaagwa," ng'asirika. Wabula gw'omukwano gwa Pawulo ne TN gwagenda mu maaso nga bugolo. Mu butuufu abantu bonna ku woofiisi baamanya. Bangi ku bo Pawulo baamweyagaza naddala abasajja olw'okuwangula emmeeme y'omuwala omuyigirize ate omwewulize era ow'essimbo bw'atyo. Wabula bo abakazi baamusaasiranga busaasizi nti, "Musajja wattu oyo ng'alabye okutwala omuswaswangule gw'omukazi." Mbu yali katula k'ebissebuka. Mu kiseera kino Pawulo yatuusa n'emmotoka Pijoti Musonso. Yasabuukulula nsabuukulule, yafuuka muntu wa bbeeyi nnyo. Olunaku olwo lwe yagituusa, abakyala bonna bagenda mu woofiisi okumukulisa, mpozi okuggyako Rebeka yekka kubanga teyaliiwo.
era olwamubuulira akawungeezi n'agenda eka. Aba asiibudde bw'ati nga ne Pawulo ayimusa okumuwerekerako, TN naye n'agoba. Jjajja tasalikako musale n'akatono, ate ne Pawulo bwe yamwaniriza teyaddamu, wabula ne Pawulo naye yakona bukonyi. TN bwe yatuuka ewali Rebeka n'amubuuza nti, Mukyala yeesimbye ejjali ng'omusezi ali eryenvu, kati osula eno? Olundabye n'oyimuka? Nze nno ntiira bwereere. Olwamala okwogera ebyo n'akyuka n'atambula mu kungujjo okutuusa lwe yaggweerayo. Mu butuufu Rebeka yatya nnyo, n'akankana, n'akwatibwa enkalamata, ate n'agwamu n'ekidumusi, enjoka ne zimutokota. Teyasiibula, wabula yateekako buteesikako kola tondeka nnyuma ekiwummoloka. Bwe yatuuka eka n'agenda mu buliri n'agalamira. Kyokka kasookanga batugamba nti tetumanya alirira nnyina, luno twagaana. Rebeka ng'agalamidde bugazi ku buliri yajjira olujegere lw'ebirowoozo. Ebirowoozo bye byaddayo gy'ava, n'alaba buli kintu kyonna ekibaddewo. Amaaso ga Pawulo amagonvu era ageekisa, akacungwa akayonjo Pawulo ke yali amukamulidde. Pawulo ng'atudde awo ku lusegere lwe, yalaba ekifaananyi mu musonso nga batudde bombi mu maaso. Pawulo ng'amusaba emmwanyi z'okuwongera kapyata. Pawulo ng'amukwata mu kiwato nga bw'amusembeza gy'ali, era nga bw'amugamba nti tewaali mmwanyi zisinga ye kennyini Rebeka. Yajjukira naye kennyini bwe yali yayagala okwewaayo, Pawulo bwe yamulalamiza amaaso, kyokka n'agamba nti, si kati mukwano, tegeka olunaku olulala. Pawulo yali asaaga, yali amukema bukemi. Rebeka yalowooza oba TN bino byonna yali abirabye, kyokka ate ku ludda olulala n'addamu amaanyi nti, nedda tatulabye, kubanga ebyo twabikoze dda nnyo, obwedda yeekweseewo, ate n'okumulaba mulabi ng'akyama, ffe nga tuli wabweru. Kyokka muli yawulira ng'asonyiwazibwa nnyo. Okusooka yali tavumwangako bw'atyo, era yali tasuubira kuvumirwa musajja yenna. Yasunguwalira nnyo Pawulo olw'okumusuula mu ntata, ate n'asunguwalira ne TN olw'okumuvumira obwereere. Yali tasigudde musajja we mu ngeri yonna, era TN yali tamugambangako nti Pawulo yali musajja we, mu butuufu ng'oluusi amwegaana. Ebyo bwe yabissa ku bbali, ate ebirowoozo bombi ne bibasonyiwa, ne yeesunguwalira yekka, era n'ateesa okuwandiikira TN ng'amwetondera. Yeebuuza ekyamutwala ewa Pawulo akawungeezi ng'obudde obutaakye, ekyamukkirizisa okutuula ku lusegere lwa Pawulo, era yeevaamu n'awandiikira TN ebbaluwa eyeetonda. Munnange TN, ku bibaddewo olwaleero wakati waffe, nze Pawulo naawe, abadde sitaani. Kukakasa nti Pawulo nange tetugenderedde kukunyiiza, era tusonyiwe. Nze nagenze bukulisa Pawulo okutugulira ekidduka, ate mu butuufu simanyangako nti Pawulo kintu kyo, ate nange simusuubirangako kubabaze. Sula bulungi, nze Rebeka. Wabula TN lwayisaayisa amaaso mu bbaluwa, kajjampuni n'abalagala mu bbwa, n'ayomba nnyo nti, omukyala ng'omanyi okuwandiika, abadde sitaani. Sitaani yakulagira okukwana basajja ba banno, gwe tofuna babo? Ate mukyala eyayiga okuwandiika, ofaanula nange netugenderedde nga konyiiza, n'olwekyo temunnyiizizza. TN yeetolobojjera ddala kutuusiza ddala matumbi budde, anti bagamba nti siyombera mikwano ng'alina mingi, era otulo twamubba bubbi. Kyokka era bwe yazuukuka enkya yali akyali musunguwavu, era n'ateesa okuwandiikira Pawulo, era ebbaluwa yagiwandiika n'agitwala ku mulimu. Kyokka ebbaluwa nga tannagiwaayo yasooka kwebuuza ku Lukenge. Mwami Lukenge yali nfiira bulago ya Pawulo. Okusooka baali ba muliraano, ate nga bombi bawuulu, era ng'ekyeggulo baliira wamu. Baali mu myaka gye gimu, kyokka nga Pawulo yayigako nnyo, era ng'omu bw'alaba omuwala
amala kwebuuza ku munne, mu butuufu nga buli omu ajula kubuulira ku munne ng'amira amalusu. Pawulo yali yabuulirako dda ku lukenge nga bwe yali tafunanga ku muwala gw'ayagala nga TN era nga bwe yali ateekateeka okumuwasa. Ne lukenge yali amusembye. TN bwe yamala okuyitiramu lukenge ebintu nga bwe byali, lukenge yatandika okwekunkumula nti, Pawulo ono nga musajja mubi, ayagala kukuleetera bulabe. Weewuunye ejjuuzi yaŋŋamba awo bya kisaazisaazi mbu ggwe takyakwagala, mbu ye tayagala bawala baasoma nnyo mbu kubanga bafuga nnyo babbaabwe, era n'akwogerako n'ebigambo ebirala bingi naye nze nali mbiyita bya lusaago. Wano TN we yabuuliza nti bintu ki bye yanjogerako? Awo lukenge n'amwetegula nti, mukazi wattu ddayiiri eri, leka kunzija bigambo, oli ye munno, nze oyagala kusaka byange. Naye TN yeerema, yasemberera lukenge yali atudde ku ntebe n'amudda emabega, n'ateeka emikono gye egyali emiweweevu ennyo ku bibegabega bya lukenge nga bw'amugamba nti, mbuulira bambi, sijja kunyiiga. Wano lukenge yagezaako okumwemansulako nti, munnange nzigyako emikono gya Pawulo, nze ndi musajja muwejjere, leka kunkubira vvu. Yakwata ku mikono gya TN gyali miweweevu nnyo. Yali atidde nti TN anaamwemansulako, naye yalabira awo ng'amugamba nti, gw'oyagala okwesiba wekka mu buwejjere. Ate munnange bw'olaba akukaabirako. Lukenge kyeyava yeevaamu n'attottolera TN ebintu byonna bye yagamba nti bifa ku Pawulo. Yamutegeeza nga Pawulo era bwe yali agambye nti TN yali amweguya nnyo, mbu era yali yabuulira dda abawala bonna nti ye tayinza kuwasa TN mbu kubanga langi ye yali nfuuyire ate nga mukazi mukulu nnyo. Bino byonna TN bwe byamugwa mu matu n'amalirira okuwaayo ebbaluwa eri Pawulo. Ebbaluwa yava mu kuvuma Pawulo n'emuziguliza. Yalaba empewo zifuuwa zizza wuwe, lukenge kyeyava yeevaamu n'agamba TN nti, era nze bannange neewuunya Katonda. Ko munne nti, omwewuunyako ki? Ko lukenge, kubanga mu mazima abatalina mannyo Katonda baawe ennyama. Kale omukazi omulungi nga ggwe nze lukenge waabwe gwe nandifiiriddeko obufiizi, laba Pawulo okukujolonga obujolonzi. Nze akweyagalira ate Katonda teyakunjagaliza. Ko TN nti, Katonda yakugambira mu ssula ki eya Bayibuli nti teyakunjagaliza? Gamba nti ggwe tonjagala. Kale weeraba nti mwagambye dda nti ndi lukadde. So nno maama baagigamba dda nti enkula embi ekaddiya ekire nga kito. Wabula okuggyako ki? Abo ba Rebeka baakako bo be bato abayonka. Rebeka namulaba dda, nali sinasuna mabeere nga Rebeka bamwogereza. Nga baawukanye, lukenge yaggukira wa munywanyi we Pawulo n'abimufuwa ng'omuwala bw'ali omunyiivu. Ampuliriza omulungi, kansooke nkomeko wano n'ekitonde kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno emmwanyi gye weesiga, mpaka omulundi omulala we nnaakomawo n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula eno yennyini, twongere okumanya biki ebyeyongera. Mubeere bulungi, mweraba.